Nyamutoro abantu ne boogera ebigambo bingi nnyo ku social media nga bagamba nti enkolagana yo ne omukyala Phiona etandikirawa ekomawa era mwakwatagana mutya? Twakwatagana ng'omuti yenna bw'ayinza okukwatagana ne munne okitegeera era I congratulate her and may God protect and guide her asavinga eggwanga lye nga bw'alina okukola aleme kukola mu nsobi n'emu kubanga task nene. It's a very big challenge because making it is not easy but maintenance is hard. So nsaba Mukama musaasire asobole okubanga aweereza eggwanga lye limwenyumirizeemu today and tomorrow. Naye bw'omwogerako obeera n'essanyu lingi nnyo. Mukwano gwo ku what extent because tulaba n'ebifaananyi nga ogenza okukyalira omwana nga yali ku front. Mukwano gwange nnyo nnyo. Tuba tuli awo ekifaananyi kyane kifuluma nga ejaketi gy'oyambadde yemu yennyini Honorable gy'ayambadde era abantu ne bakubamu awo ebituli nti ssebo tobanga ye mugole gw'ogenda okutula. Ku Megatron kuli tugamba nti nobeera ngu subscribinga likinga ate obeerenga osharinga. Muzadde Megatron is my name. Kantu nno kennoonyanga sikalaba wano. Tuweza okubeera nti mutambula naffe each and every time naye banga mwekumira ku mukutu ogwa Megatron Media. Naku lwaleero ndeese story ya Eddy Kenzo n'omukyala gwe bayita mukyala we ganja bamuyita erinnya lintawaanya. Phiona Nyamutoro posti ino njirabe mbadde noonya posti ya Eddy Kenzo avuddeyo n'abanga amwebaza jukira nti omukyalo ono oba mami ono abamulonda okubeera nti Minister of State for Mineral in the Ministry of Energy and Minerals Development era abamulonze ennaku z'omwezi abadde 22 omwezi gwa March omwaka guno gwennyini bebe obugagga ebyensibo si kyekyo ebyobugagga ebyensibo. Nyamutoro nonno yasomera ddala era nga alina degree mu arts Luganda and sociology n'abanga alina ne master's degree in public administration gye yajja e Makerere University. Omukazi yasomera ddala era nga right now gubasaza mukabu ne mukulu Eddy Kenzo abamukwano kugamba nti gubasaza mukabu ntegeeza nti abamukwano nnyo abantu bangi bageze kubeera nti boogera ebigambo ku relationship eno ku mukwano gwabwe. Remember waliwo n'ebifaananyi ebyafulumye nga babadde ku vidi ganja badde ku vidi yabadde vidi naye nalabyekaawo ono omukyalo w'ensenene bamuyitaani omukyalo w'ensenene minister ng'ali awo namisango beti namisango kamya naye I don't know why abantu ate batutte nnyo kino ekyagundi ekyaddirisa ne Nyamutoro kuba yabadde atudde wabbali nga maya alina waatudde nga minister bamuyita maya oyo mwana maya babadde ku gundi ye yabadde bamukyaliddeko ne tulaba minister ng'ali naye ne tugamba bannange jukira nti enkolagana eno ngeri gye bakolaganamu ne minister zaali nsonga za copyright nga bakyasula eri gye babanja ssente nnyingi mayi gavumenti yabakola akakodiyo baasuula mu wooteri y'omusajja nga bo bamanyi basuuliramu ki bwereere kati olwatuuka ssente wezajja ne batema ne babagamba ate mbadde musula bwereere ssente zo ne zigenda naye na information egamba nti baafunye ssente endala mbu omusajja omuyimbi omu n'azirya ku banne era ekinene nnyo abagenze naye baafunye kamukamu kakadde zino endala n'azeezibika era buli eza sako mbu bazifunyeeko. Kakati wano nga tukyatambulira ddala bulungi nnyo nga tuli ku nsonga ya omukyala Phiona Nyamutoro ayogeza abantu obwama nina omwana naakoze posti n'agamba mbu kati guli 5-2 Rema Rema kati guli 5-2 anti mbu yali yagenda ng'alowooza ono taafunye muntu asingako kuba kati wotunuulira abantu bwe bagamba mbu kati wotula minisita mbu Kenzo yagudde mu bintu. That's why avaayo ne moral authority. Nina video gyensosobera nti ambaleetera ng'awaana omukyalo ono agamba mbu ono minisita mukwano gwe bagenda kubeera nga bakola ebintu ebyenjawulo. Bw'atyo nno obaka bwe mbaleetedde right now mbadde sinnatuuka ku kinyusi mbadde nkyabayisiza mu bulamu bwa Phiona Nyamutoro alina masters degree ebintu yabisomera ddala tabyenyigamu bwenyizi
mwana muto agudde mu bintu bw'atyo nno Eddy Musuza Kenzo agenze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'aba ng'ayozayoza omwana n'aba ng'ayozayoza omukyala omulungi state minister n'ava n'obubaka obw'amaanyi Kenzo yawandiisa oluzungu luno agambye nti it is such a joy to witness your swelling in as the Minister of State for Energy and Mineral Development. Twende bazi? Inge ya pole. Njogera bitufu. Yogero luswali abantu balufune. Wanasema menya. Sagala chimbere. Menya. Watching you walk an incredible journey of leadership makes me more proud. Kalo obugambo bubannange. Simanyani agenda kunvunulira naye mpulira essanyu nange nga mbusoma. Okubeera nga Kenzo yatudde wansi n'abanga awa obubaka nga buvudde ku ntobo ya mutima gwe. Nayongerako n'agamba nti may God continue to protect and guide you through it all as you serve our beloved country. N'agamba Phiona Nyamutoro stars yabadde alanga wano yakubye ekifaananyi erabika ne kampuni yaabwe n'ateekako ebifaananyi era ebifaananyi bino nga wobirabaawo Phiona Nyamutoro minister mukwano gwa Eddy Musuza Kenzo ng'akutte bibuliya agiwanise bw'ati n'ekirala era Kenzo ye yamuwerekeddeko okubeera nti abeerawo ng'omujulizi ne beekubya ebifaananyi ne President Museveni nga Kenzo ayimiridde nga w'omulabaawo. Yes, ye yamuwerekedde n'asayininga buli kimu nga waali. Naye awatali kumala budde njagala kubeera nga mpisaamu ku comments abantu boogera ki. Omanye ndowooza z'abantu kintu kikulu nnyo. Naye ng'obubaka Kenzo bw'ataddeyo obuwulidde. Kino tekigenda kwongera tulaga nti kirabikambu. Cause aba social media in-laws bo bavuddeyo dda ne boogera ebigambo byabwe. Which is okay, kiri okay, abantu beeyagale. Kati ganja nga tetuneeyongerayo omanyi ffe tuwa abantu information nga bwe tukiraba bwe tukibawa era mbu omukulu Eddy Kenzo atowooza akyasula gy'abeera gye yali abeera. Golede ne tulipo omanyi weeri feyawe giveeko bisatuuka kati ate onaasula mu bibiri already ayina mukwano gwe prime gundi minister mulamba kati sente ezo minister afuna sente meka era naye kati olaba ganja nange neetaagayo minister Neba minister abali yote baswa kutunula. Banage buntunule mu minister. Nza minister no wobotu. Nza no wobotu nulo otya. Sifa kundabi kamere mbiteru byanjala. Ajja yajja kasaba ngata naye tebansibe. Ayo nambozo ate ngaba kusiba. Ono yali akwano olaya ono yali akwana mubaka ne bamusiba. Siba bamuta. Ayo sajja byekole fujjo. Oli yali tamanyi mateeka. Teeka kiri obumenyo kwano. Okwana naye kambuze. Nkwano omubaka nandeta. Government ya Phiona yatandika ddyo okukwata omuntu akwanya omuntu. Anti kati mbwe ekyamukwasa. Yali yewaze bwe wazirya. Mbwe ekyamukwasa. Mbuyakwana honorable n'amugaana n'amulemerako n'amugamba ndi mufumbo lwaki omusawo omukazi wagamba mbu ndi mufumbo omulemerako. Yes kirija oba omenye musango kyo omutuusizaako buvumu lwaki okwana omufumbo ku social media kiriyo naawe. So nze minister nali eyo yenna waliwo namboozo gwe bawadde ekalamoji afaanana atya waali awo myaka 55 mutwala ate enkolutenywa mufa abindi yanoonyeeko nze mulage mulage mbangudde mu bintu kuba era kati olaba ganja sente kuba kati ze nina abantu abali abaagala abakazi abakulu myaka 8 alinda wafa atwala ebintu naye era nga beegadanga nkugambe nekisigalo nekifuna omulala okakkana noono gwe kifunye omulala afudde nga mbwa yesikidde ebintu kakati
ganja abadde nsaba mpiteko mu comments oluvannyuma lwa Eddy Kenzo okubeera nti akoze post eno abantu boogedde ki andabya blog abamu basala ebigambo oli gwe gambye mbu agambe kati guli 5-2 I think Rema namakula ali fine gyali era talina buzibu. That's why abo abaze mu public nga ali ne mwami we abalegira ddala mbu she's feeling well, she's doing well, she's fine. Era n'okubalaga mbu ali bulungi yaleeta n'ekitanda ku stage abalage mbu evuga nze nabalaba mu kitanda n'amukwata mu kirevu naye ndowooza alekerawo muleeta nnyo mu kamera etamuleeta nnyo mu kamera so abateeka gundi mu bintu bino Rema I think mumuleke she's doing well talina buzibu bawamwagadde so mbadde njagala mbasumireko ku comments ez'enjawulo oluvannyuma lwa Eddy Musuza Kenzo okubeera nti yeebazizza mukwano gwe ennyo kati saawa eno nfiira bulago abayambe okubeera nti kabite tekiyinza bbeera kabite muntu akubiita okay okusinziira kw'abiita ani abiita ku bonna beebiita minisita abiita ne Kenzo abiita kati wano Kenzo kyakoze abiise kakati ono waaba abiise noono minisita asobola okugenda naye n'asuusuuta Kenzo weebale ku neebaza kati amulinze bwa wadi ng'obwo naye nga minisita mbw abaddewo mu buli kimu senga corporate zino tabaddeemu tebyandigenze maaso ne sente zino mbu zeyafunye zeyaliiridde zeyagabagabanyeko abayimbi abamu n'abawaako mbw era minisita yabaddewo era bannayintwala mukisa guno enkolagana yaabwe tetandise lwakuba nti MP wa minisita by the way kino kigende eri abavubuka abayimbi laba bano abayimbi nga ono omuvubuka ono gwe nasanga ali ewali ensikini ng'anywa omwenge mwe positioning I like Eddy Kenzo. Eddy Kenzo abakazi bonna bayagaddeko they are financially stable bali bulungi kuba kati Rema namakula yalinga naye naye nga Kenzo ye kataleka na mmeri taleka na biki nga zamusamba why na milioni 5 nga naye wamusabe 10 bewa naye mmwe muli ku bakazi bannaku sima sugar mami motoka akuwamu mpe I like Eddy Kenzo nze sigenda kwagala mukazi mwavu nkulayirira kati akapolitiko katano kasatu kwabiri bajja kuddaano bammanyire naye nze sigenda kwagala mukazi mwavu saagala kwagala mukazi mwavu yes ganja I'm not going to love a poor woman. We need bagamba bagala ina sente kati naffe twagala aina money twagala money njagala money so kati wanonga mbasomera mu comments bambi abavudde ne babanga abaddamu ku post ya Eddy Kenzo bawandowooza yaabwe cause each and every one ali entitled akundowooza ye era omuntu yenna avuma munne ng'amaze okuwandika comment ye ono aba yapositinze era yapositinze tubeerenga tukola tutya era comment section isenga teri yes that's why abantu bateeka wendowooza za yes kati ono agambye nti nonda muza za njawulo ono nagamba nti no negative energy congratulations to you both abeebazizza bonna kati Kenzo bamwebazaaki kwagala mukwano gwennyo kale onagamba nti Eddy Kenzo you are the most intelligent artist amongst all the famous Uganda musicians and you are totally authentic. You calculate the game of life as a genius abalabe bo bali ku kizibu because you equalize them and you beat them the winning goal every day when they least expect it. Kyekiri kyembagambye yes kyekiri kyembagambye mbu Kenzo enzanya gyazanya omuzannyo senga n'abayimbi abalala mukiyigirako oshegede mwe bagulu Eddy simanya mwe bakabako simanya mwe bani kabako yafuna dumuna agendera utalina kyakola kuba n'abatandika nyumba yabo yaggwa balina lumu yabo yese kumusajja musira aso okufuna ekigundi ya minister abasiramu gye bali eyo so Kenzo yabaze bulungi omuzannyo guno ne waba mukwano gwe emikwano akwana migagga yabala nti Kenzo yabonaabona n'abalambu mbonyeebonye ekimala nk'oyo obwavu alinga seeka gundi ono seeka kiti
Buruhani Seka Buruhani mutoyiza munnyonnyola mbu ennyama ereeta bulusera kinyebwa kyagwayo ekitete tekikyali bwe kijanjaalo si nkola ya kijanjaalo nkirabako amasavu ye waaba alya ennyama tomumunyumiza mbu ennyama ereeta bulusera mbw ate enkoko bw'ogirya simanyeeko nedda yamanyi enkoko yensonga lwaki edikenzotakutwala mu janna mwolidde nnyo ennyama ate egenda kuleeta ebitukula wa Mukama Katonda yensonga lwaki edikenzo ye emizannyo gyagibala era n'ogenda otunuulira abakazi baayagala babamu kasente omukazi omwavu agenda kusumbwa saawa bina essimu evuga omwana awaluka omwana oluuto lumuluma omwana agwavuja ebirogologo teyali mutene mama mayo family ye nawulira nti nayo yali ngundi oba kati ali mu US tali mumu ono n'agamba nti tewakyali kusala bigambo kati embaga tusaba ebeere mu January bagisembeze ono wagambye mbu tewakyali kusala kigambo naye olaba minisita yeewayo kubeera nti atambula n'edikenzo ennaku zino ne bwe yabadde bagenda omugira wano musenge yagenze n'edikenzo vetting Kenzo emmotoka ya Kenzo yamuvuze escalade yempya okitegeera so Kenzo ekintu atute Mumbejja Kauthara agambye nti ebintu bya ddala bannange congratulations my lovely people abagaliza ebisibo omanyi awali omukka tewabula muliro ate nga omuzigo ogulinanyira nnyo essigiri gusaanuuka ate ekitonde ekikazi n'ekitonde ekisajja gwe byerinaanira ennyo nze olaba abaana balya baganda ba obusiraamu bugamba kasita bawoza emyaka 7 kyekino kyeggamba otherwise ojja kifuuwa ng'okizza munda gwe kitaawo omulya kaakati ono n'agamba be bano be nagambye promoter Ken agambye nti level 2 Kenzo 56 goals Rema 3 goals abamu simanyi lwaki bakisindikiriza nnyo ewa Rema because Rema kati abo balaba baddayi hadi bamusuuza abaalumu ennyo nga Rema aleseewo Kenzo lwata bawunaabo balaba nti Kenzo afunye omukazi ali ku kilaasi y'obwa minisita bwe babateeka ku miizaani ne Rema okitegeera mu CV balabira ddala ng'ono azitowo singa ku Rema that's why bateekawo goal ezo naye nga namakula gyali obufumbo butambula yeah she's doing well kakati ono n'agamba nti up to now I'm asking myself Kenzo's acting like who yalaba ki kuba kati olaba omuntu watuuka okwesigira n'akutwala ewa president n'akubeererawo jjukira abasinga batwala baŋŋanda zaabwe bafamire zaabwe tebatwala nnyo bantu babbali naye omuntu watuuka okwesigira n'akutwala ewa president Museveni n'akuteekawo wakati wali kati gwe ebibuuzo bibyo bitono tobuuza nnyo n'ennaku zino bw'oba onoonya honorable minisita w'omunoonyeza ne Kenzo waaba omwana nno Pirato wuno agambye mbu as long as you don't send her to any gynecologist she will forever be yours anti omukulu ebyamuza kati ono ekitegeeza agamba abaana bo bazaalira mulerwa abazaalire mu bitooke ono ategeeza nti bwagendere wagayinako omwana omanyi bagayinako bekebejja kali ono yagamba yagenda okukebera Rema ng'alabira ddala semudondolo we masavu ate nga gookya oshegera omusajja akutwalako omukazi naye badokita bo tebakwata abakazi kati obuzibu obuliwo mukyala kugenda ng'olubuto lukyali aye bagamba abakazi b'embuto entombo baagala akagundi akaboozi bannange muyinza n'okubafumalaga dadi njagala lindako njagala onfunemu nga wentabulamu bweti n'akunaamiriza Moze yadnema afumbe lumonde watafuuka waliwo n'aboobera ennyo n'abalumya enjala emmere ne mugira ku 12 andi balina omuze bw'afumba ettooke ne lumonde ng'amuggyako amusa emimbali kati nze ndya bimonde gino njirya naye lumu yakuba nze anti nagirya akulumya enjala wosima enjagala ekiyeebwa kimala kireete grave ono
agambye lwaki minisita taleese kitaawe waaba alayira kyekiri kye mbagambye golowooza lwaki abaagala nga batuuka ekiseera omwagalwa we namuyita daddi ono ye daddi kale Kenzo akitinze nga daddi koza mujja gamba anti kyekiri kye mbagambye nti abasinga okubeera nti balayira batera kutwala bazadde baabwe naye kati wano ebibuuzo bibeeredde ebingi Eddy Kenzo gundi ani Phiona kutwala Eddy Kenzo kakati awo ebibuuzo bitulina tugenze maaso w'ekitiibwa anagamba nti no kumbe bya ddala Onaga, congrats to you both. Because of you, I started following Minister on all her social media handles yesterday. Okay. Kino kikolera Minister. Minister kimukolera. By the way, ebiseera bisinga abantu abali byobufuza baagala nnyo ebintu bya limelight ebyo. That's why nebwe baba mu campaign zaabwe bakozesa nnyo ba celebrities oba bana abayimbi. Kitegeeza bondi oba connection kati Minister gy'alina ne Eddy Kenzo emwongerako political. Yes. Nyamtolo to be realistic nga tewannabaawo bondi eno tubadde tetumanyi minisita w'aba youth mu parliament omukyala naye oluvannyuma lwa Kenzo bondi eno okujja ekifo kirinnye kaakati nno ntuuse nnyo awakulu onagambye nti kati bulijjo abatugamba Karo Nantongo akina bulijjo abatugamba Karo Nantongo akina Lydia Jasmine batulimbiranga ki. This is good Kenzo, let's pray the religion not to separate you and Minister Mulokole. Okay. Minister asobola okusiramuka. Minister asobola. Cause kyemmanyi musiramu okuva mu ddiini ekiba kizibu nnyo. Kivola era olaba batono. Naye nga byali Lydia Jasmine ekinu kiri Lydia Jasmine yavaayo nabanga aclarifyinga ne Karo Nantongo. Olunoonya omuntu. Ogenda oyita. Ngakati bw'oba ate okyayina amaanyi oyitanga kambe kayita muziga ate kalwawo ono w'omuyisaamu n'omusaamu kagenda bugenzi tekakuma ate kayita muzigo ng'olaba gulwawo ng'okayisa mu bbanga anti omukolo w'ono kanku agambye naye ng'Eddy Kenzo alya bulungi bannange ye kakazi kalungi kaminisita kalungi anti ekiri kye mbagambye kati ganja olaba ati goli mu limelight bajja kulaba n'ekirevu kyekyo figa yeeyo okugulu kooko akanyiriro olayiko kwana omukazi owozandiira butafa mere mbi terumyanjala olina okutambula n'omukazi ng'akuweesa ekitiibwa muntu tewanyana wange yoyo kulukulu abalina ono gwe batunda ow'ebisatu akabira ku bugaali ayise bimbo amazzi si mafumbe ate ababutunda bonna baba baddugala yegundi esooka kiringa nga batunda babanga bana abawagala obwangu baba baddugala bannange tweyongerayo ndotasome message nga 2 tuyina eddakiika mmekaawo nga mpulira nkooyi jangu nkukwasemu naawe osomemu ku message baleka mbakwasemu ganja naye akole kyasobola naye nga tuli ku mukutu gwa Megaton Media mbadde nkyayitayita mu comments wano ganja nawe njagala owendowoozayo kuba kino ekintu tekigenda kukoma wano kati njagala nkukwaseemu naawe ojja okwatemu osome ku comment nga wozimulungula kale temuva ku Megaton. Wakati mu kuyita mu komenti z'abantu nze ntandikiddeko ono agezaako okugamba nti ate amawulire ge twali tufuna nti Karo Nantongo Lydia Jasmine ebiseera ebisinga abasajja bwe baba banaatuuka ku kinyusi ayita mu buwonvu n'obukko waliwo kye bayita okugezesa okutuukira ddala lw'otuuka ku muki gwe twandirabye ng'omutuufu so Dirisa Kenzo ayise mu bantu bangi nnyo naye bwe kiba nti concentrating ne honorable minister kijja bakikola bulungi nyongera olaba omusajja agenda okwanjula enkya leero ali omuwala bannange n'alyayo omuwala awo mu bwangu n'amulira ddala ate n'amulowoozesa nti Alpha and Omega kumbe enkya agenda mu maka g'ababyamu mu bwangu okategedde kati mwabawooza simanya akina Lydia Jasmine akina Karo Nantongo bwe kiba kyaliwo byaliwo butereevu so komenti z'abantu abalala waliwo gwe bayita Bravo Seed agambye the original Kana Kambata you always inspire me Kenzo anyway congratulations first lady honorable Phiona kyekiri kye nagambye Kenzo abala bulungi nnyo omuzannyo mu nsonga zino
ebiseera ebisinga olina okulenga strategies ezinakuumira mu bulamu ng'oli successful. Tukimanyi bulungi nnyo nti ng'era abakyala nabo bebeekanasa ne baganza omusajja omwavu seetaaga nkuze waffe tubonaabona ate era n'ennaku eve ku generation eno eyaffe ekwate endala omusajja omwavu saagala kati n'abasajja ennaku zino babeera strategic nnyo baba banoonya abakazi bwe banaateeka ewaka. Famire batulira nnyo famire nti ne bwe baba naba batuusa ekiseera for instance ne bafuna misunderstandings bano abazzukulu bajja sigala ebukojja babasomezese oba oli awo mu masomero amalungi ate bagase taata waabwe mwaka tebiriiyo ebyo tebikola nnyo makulu. Musajja nga alina kyayinawo nina kisajja kazi kye nalaba nze omusajja omwavu ngonda akuna oleese kikumezi waliwo n'ekikazi ka promo kagundi buno akagala kisawo talina moral authority ekole omukazi omubi nze omumbu omusajja tekiriiyo ekyo. Waliwo omuwami bamuyita Wamala Godfrey Kisadaka agambye I love the energy you are putting towards her. I like that. I sense something of you. Love. I sense something of love. Respect my mentor, Dirisa Kenzo. Kenzo atandise n'ofuna abantu ba mentoring mu nsonga zino. Abamutunuulira ez'okwagala. Kuba seba abantu basobola okubeera ekyokulabirako oba okuinspiringa abantu ab'enjawulo mu aspect si mu business mu bitone tugeze bayimbi tugeze bannakatemba n'atunuulira oyo naye n'ebintu bino eby'omukwano Kenzo alaze nti alina abavubuka abamutunuulidde engeri gy'abalamu empikize wamalayo omu ku bo. Nina question gye njagala okubuuza ogitunyonyere mu dakiika ogisummarizing mu dakiika zonna 5. Yes sir. Tugenda okukomako. Ani asinga okubeera nti afuna mu kintu kino? Ani asinga okubeera nti afuna mu kintu kino? Take it. Yes. Embageze beyagadde oba kale teri oba bweri oba teriiwo saawa eno ani asinga okufuna mukozi Kenzo omukyalo ono tutandise okumulaba ennyo nga bali mu nsonga za corporate n'amutwale wa president. Yes. Kozi Kenzo yendowooza wekiba 180 akiri ekinaana ku mukyalo butereevu naye kati omukyala ye abasuubira ki mu Eddy Kenzo? Eddy Kenzo musuuza omukyala kyamufunamu. Yes. Nga tutandikidde ku side y'omukyala kyafuna mu Dirisa Kenzo. Omukyala being nti she's a politician tumanyi ba politicians naki kye beetaaga. Politician ebiseera ebisinga yeetaaga talkability. Era bw'otulina Honorable Phiona Nyamutoolo ono okumuwa ministry eno abadde yajja dda mawulire bino ebintu bya federation biki in fact yatebolinga n'ensonga z'aba federation mu parliament wali n'azanja nti erinnya lye kuba abadde minister w'abavubuka nga yakiikirira abakyala mu parliament abavubuka okumala akabanga ekisanja kino kyonna naye okuba twamulaba nga afunye bondi ne Dirisa Kenzo amuyambyeko mu bintu bino ebya federation erinnya Phiona Nyamutoolo lyajja nnyo mu media abantu ne batandika okulabika nti bamufollowinga. Ebyo byonna omuntu bw'abanga politician amawulire ageetaaga kyekisookera ddala. Kyakubiri mu mbeera efaananako bweti nti tulaba ba politicians ab'enjawulo nga batwala abayimbi mu campaign okuinfluencinga abantu. Kitegeeza politicians yeetaaga nnamba oba yeetaaga eddoboozi ly'omuntu ali mu limelight naddala nnyo abayimbi bano. Era kizibu nnyo okulaba campaign ez'aba politician nga abayimbi tebazze okuinfluencinga abantu aba opposition n'abali mu government. So kibakolera ddala bulungi nnyo era ku side ey'okutunuulira ani afunye munne amukonkusiwa nti Honorable Nyamutoolo ekyakifunye mu Dirisa Kenzo era amawulire kati ssaawa zino gali mu mutambulirako n'erinnya lye. Oba oliawo disituse ku side ya Dirisa Kenzo yafuniddemu wa kuba eno wini bw'otunuulira ekintu kino mu wide perspective nti buli omu alina kyafunyeemu. Anti Kenzo bw'obeera n'omukyala ali ku ddala nga lyabwa minisita believe it or not nti aba afunyeemu financially. Era ze zimu ku strategies zetubadde twogera nti ennaku zino abakyala abaavu ab'ennyo nabo tebajjaayo bulungi nnyo abigendererwa by'abasajja bamenyereza ddala abasajja. Naye bw'otulira ku side ey'ebyensimbi nti ministry eyo gyaguddemu ey'ebyobugagga eby'omu ttaka energy and minerals
afunamu financial nti ministry ina budgeting eyayo kubwayo omukyalo ono buli kimu kyonna ya kidrivinga so Lisa Kenzo afunamu nsonga zino eza finances Kenzo antamizo okusoma munange ebiseera ebisinga muze abantu kye batamanyi okusoma tekulina kyekugatta ku success ya muntu mu bulamu omuntu kyetaaga kiri eki mukisa kati okusoma kitundu mu kweteekerateekera omukisa bagamba omukisa gusanga akoze eki yeetegese kati okusoma bye bimu ku kwetegekera omukisa nesi kyateeka nti buli asomye mbu agenda kubeera successful era luno olugendo lw'abazungu mbu education is the key to success nedda sebo tekiriyo era ebyo twabisuula mu bulamu weetaaga mukisa kati Lisa Kenzo kaana kamba kino ekivubuka ekyatetenga ekyatulimba mu kyatetenga nga kisunaasuni kinna magalo alina omukazi ali awo alina ekinyarwanda kye yasoma munnamateeka kino ekivubuka kino ekyali kirambira kiriwa gundi Santana ale balapa basomye nnyo amateeka banna Santana naye ali awo okubya nnyo system yaffe ey'okusoma wansi so anti kakati kyetutamanyi wano mu Africa muze nti mu Europe ekiriwo nti omwana bw'aba agenda kubeera musambi wa mupiira aspecializinga n'agendera ddala mu academy era bafutubola batono nnyo boolaba nti abadde taking a career ey'omupiira ng'ate bw'asoma era bwe tubamenya abo ba Rashford ba Mata batono nnyo tebawera bangi naye ba specializinga n'amanya nti eno ye career kwengenda okutambulira abayimbi kyekimu ebiseera ebisinga naddala mu nsi za Europe abantu abagenda mu bintu by'obubaze bye ba specializinga engineering biki kuvira ddala nga muto so omukisa gwe twetaaga mu bulamu bw'ensi eno Lisa Kenzo akiraze bulungi nnyo nti Mukama Katonda yamu blessing that's why buli kyakwatako kitambula malidadi sana era mu abantu abagenda ne musaba Mukama Katonda nti mpa kino mpa kiri oba wemaliraga mu bulago bw'oba ogenda osaba Mukama Katonda esaala gisimplifying mugambe neetaaga kintu ekimukisa buli wonaabeera n'omukisa buli kyonna ky'okwatako Katonda aba akitega kikona mu bukonyi stamp end results ziba success mu bulamu so Lisa Kenzo mu kaseera kano ng'era bwe kigambibwa mbu bali mu kupepeya ne honorable minister bwe kibanga bwe kituufu bonna bafunamu nga betugezezaako kinoganya era n'abantu bagezezzaako wano okubaagaliza obaka bwe tugezezzaako okubayitiramu bungi nnyo nnyini ddala naye tusobodde kulabika nti ate tukomaawo wakati mu kutunuulira ensonga eno so bwe banga batambula bulungi tubaagaliza bisima mu relationship that is bwebeerawo ebintu byongera okutambulira ddala bulungi Kenzo ebintu ayongera okulabika nti abwebwena ekintu kitambule bulungi Megatron Media gwe mukutu tubasaba okusubscribinga okulikinga wamu n'okusharinga content ffe twewaayo okulabika nti tubaweereza leero tubaddewo muze ne Ganja Fad okulabika nti tubaweereza story nga bwetambudde. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.